Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya muli mutya naje musinzo okutulaba. Nurdin Ntege. Ye channel subscribe, like, share. Tambulira awo buli support yenyo channel no banange. Musajja ffe Nurdin ayinofuna ba subscriber. Ayino nali najigiranga itambula. Nebino obulingo linga abantu batandiko gikwata mwawo. Ate bazibbe naku zino. Ye kyaliwo. Walogwe bagibbiyeko nakaba amaziga. Asita bigere. Mugambye. We want to advertise with you. Please respond to our email. Smile waroka prompt. Kwagala nnyo sente n'anyiga. Teyaze mukwata. Paka kati etamba ali ku prompt. Amaziga agabadde wali. Banna. Enseri n'ensasage. Kakati Jenkins nsanyusa okukulaba. Talisibu. Sooka obuze ku bantu bo. Abatula mwenna bannaye tusanyusa okubeera wano, nsanyusa obbalaba. Ne musajja Nurdin Ntege. Tumanyi okukwatagana mutulwawo naye bwe tukwatagana tunyumya ku bintu ebinyuma. Era mubeereko mujja kunyumirwa. Gagamere egamba ki? Gagamere tulyawo. Omanyi mayina yenda banzo oginsingako. Omukulu abadde ku holiday. France. Bebe kulu abadde France. Yagala ne mamizu yakomawo ku ekirero lwakusatu. Lero lukyali lwakubiri. Yakomawo ku lwokusatu oluwedde wiiki ewedde. Sikutabula. Lwakusatu. Lero lwakusatu yakomawo olwokusatu oluwedde. Agenda kumuweza wiiki. Yagenda n'abeera musajja ali obulamu. Bagamba is eating life with a silver spoon. Asena konsene. Bwawuta. Bwe yadda nako mu kumuwuliza ng'agenda sekana Red Sun. Red Sun yabadde mu ggwanga. Babadde bazze kuba Blanket and Wine. Babadde bazze. Nge yamulabeko ne wakunoni vyo ba. Kunoni vyo babadde babikwenda mu meeting awo. Omayo be batandika East African Bashment Crew yasooka. Waliwo yasooka. Waliwo yasooka kati eno gy'olaba eno gy'omanye ne abanazizi. Nazizi Bebe Cool Waeli. Kati yasooka yali mu Chameleon Bebe Cool Red Sun. Origine yasooka nga bakagenda eri. Bali Kenya. Nga bali Kenya. Ne bagikubakubamu awo. Kati eno gy'olaba bakuba ki olwo? Balina ebiyimba byabwe bingi ebyaraga. Ebyasookera eyo. Era gundi yadde agamba Red Sun nti ennaku ze bali balwanira kufuna music. Okugatta ekintu ekya East Africa. Naye buli omu bakyakiivinga buli omu kati yagenda bibye era ali hapo okulaba nti buli omu akola bulungi. Kakati bw'oyogedde ku kintu ekyo okugatta ekintu kya East Africa. Ntunulira East African Bashment Crew in a way that singa mu kutambuza embeera eno eriwo. Abalabi banzikize nkwata akasimu. Kwata akasimu okuli ssente. Omukulu obubaka butuuse. Yes, sebo. Kaya. Kulu abadde aweereza no miliyoni ya sente. Kati nga obutakubuuza oba etuuse. Ayinza okufuna. Aba ayagala kuva wali waziweereza. Ne pressure zikuba abantu. Ayinza okusa tozifunye. Ogera okulira nga bamubika. Kyali kiruddu. Omuntu afudde banoonya obulwadde nga babulaba nti omusiba gukutukidde wano wati. Kali mbadde nkugamba East African Bashment Crew. Bwe tuba mu state nti West Africa ewambye Africa ne some parts of the world. Nga twagala okubaako nga twesitula. Tolabanga it is the right time ate okufunayo East Africa Bashment Crew eri serious okusobola okucountaringa the other side musically. Bwendowooza kisoboka okukola eri wider than nebadde okuba nebadde pure Uganda Kenya. Satufuna group eri encompassing nga tetugamu Abanyarwanda, Abatanzania, Abana-Kenya, Uganda, simanyi wane Sudan tusogigattako. Sudan tugireke. Esigale mu Congo. Movement bw'ebeera eri solid. Eyinza otuyambako. Ne tufuna Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda. Bwe tuli mu liigi yaffe tandikirawo. Abakongo tebali bubi. Abo bwe tuli mu liigi yaffe tandikirawo. Ebirala birijja oluvannyuma wakyo tubeere ne bwe tutandikira. Kati olweyonga ebeera etya ba group era ng'eringa bwe tulina nti olinayo ezizo solo zo. Then mwinayo album emga katufulumizayo nyimba 5. Bwe nandirowoozezza kuba ennaku zino kati ofuna group. Kati Bebe Cool ne Red Sun
ne Chameleon tokyaswa bagatta nti baberenga bakola kimu same house emyaka gyonna tekyaswa ne Sauti Sol kyagaana kati gobadde okitunulidde mu mbeera nti Uganda olina Chameleon Bebe Cool tufune abanene nja ku example bwe tufunye Red Sun Chameleon Bebe Cool Kenya twongereyo Bien yali mu Sauti Sol tugende eno tusobodde ofuna Diamond Platinum oba Konde Boy ne tumugattako Platinum teyabasukka kaabo ayinza obasukkako twataddeko Konde Boy Konde Boy then wano wansi e Rwanda abanyarwanda tubawa omukisa beerondereyo kabiriti yabo babiri tufune ba producer abali solid bakolere music nga group yetu nakye tugituumye oba kati lwaki tetutunulidde bw'okiraba mu New Blood nakyo kisoboka tuba n'abasajja abakuze n'abakazi abakuze nakyo bali ne baba mentoring tusofuna abaana abato nga boolaba nti bafuna abaana edda waliawo group gye bayitanga Wakilisha waliwo Blue 3 n'endala baba bagiyitangani nti ne babatwala through an audition process ne tufuna abaana nga bayimbira ddala bulungi nnyo ne tulondayo kati bano be bawangudde bagenda kuyingira group bweti bapya bagenda kuba ne mentorship okuva mu bana abasukulumyemu kyamirundi ebiri nti olw'okuba tuli mu ku establishinga what if mbadde nzizeyo ku face ziri enkadde nzina somehow okubako obukuba ki nfuufu ne mu kutunda eri mu katale nti bw'oleeta erinnya Bebe Cool n'olisuula mu katale Nigeria nga tuni y'amaanyi oli n'abuuza baani abayimba mulimu Bebe Cool mulimu Chameleon mulimu ne Bien katugambe kati olwedde babawulirirako nti ne bw'otandika kutayipingamu nti Bebe Cool profile zivaayo bandowooza dano okuzimba abapya totale eyebere phase 2 abapya batandike bamenye babreaking ejo bayita batya bagulewo olugendo ngema tulina abalabe training abajja okudda wale abajja fuuka banene eventually naye kyani ayendo kite ayinzo kisamusene because kati awo tugenda waliwo omugagga yali wa East African TV ne radio yali mugagga ku level eyo oba omujjukiro ng'ayiringa baŋŋamba ayina ebintu byali willing okuteekamuko ku ssente ebiri serious kakisanayo business mongol bwatyo nga mundabiridde nnyo mulimu ku sukaali tusofuna hamu Kigundu Hamis Kigundu oyo wakolera ekintu kyakola wano tusobola okufuna hamu netufunayo omulala Kenya Taikuni omulala Kenya netufunayo omulala Tanzania Munyarwanda ne bakola nabo ekintu wamu nibaga tuli mu East Africa twesi tuse kasita mukama nti yawe nekitayingira mu politics politics normally yatta ebintu ata seche Uganda kwa oli waja kati kigenda kwa bwe kiti era lwaki balonze gundi lwaki ffe kye tukiganye ku oyo divisions nyingi ekyo kyokka kyekigenda otulemesa naye singa tuba tutambudde bulungi era tuli ku music art yekka kyetugoba ku music East Africa to the world tuba tumaze tuleme funamu nti ate kati oyo wa chama cha mapinduzi Tanzania ti oyo simanyi wa Orange Kenya ate oyo simanyi wa kibiina kye Uganda ebyo bibiri taliko okuleeta obuzibu wa RPF bwe buzibu bwe tulina naye twetaaga tubeerenga ebyobufuzi biva mu music mu bali nangayi simanyi bwe kisoboka ndendoza kisooke kitandike omanyi music kubajjukira tugambye tutagetinga katale keeri kati fe wano oba twegambye ate gundi wa Nuupu ono w'enaalemu ono wa gundi ate wano ekituyamba wano bwe tutandikira abantu betufunye nti baba already banene wano tulina base market ya East Africa kati nga tuba tugenda kukola ki kugaziwa bugazi tutagetinga nti East Africa music to the world over to the rest of Africa tubenga tusobola okompitinga naye sekinomu tekigenda kuba kyangu
okufuna muntu okumenya amenyeri titufunye bebe ko omenyeka kubona nalaba kati agezaako kulwana alina alubamu okulaba nti ayingira ali bwomu naye oli wekka aba yeetaagako eforce endala esobola abatanzania bafunye ekizibu balina omuntu ogwo omu ye yekka era kyekibakwatidde awo sabalina abo nga 6 naye olowooza omanyi waliwo n'omuntu okubanga ali yekeera nga ayagala abeereyo nakyo kisoboka kuba abantu bano balina omululu nakyo kisoboka omuntu akuba akajjibwa ati n'agamba kiwedde musigale nze kasita gye ndi bwe baba boogera ku platinum muleke yaba abeera nga n'omuganda singa tufunayo ba platinum 10 nti ate baaki nze kansigale wano nze mba nfuga ekintu nkifuge music tunayita waawo Jenkins kisoboka bwe twatukoze ekyo ne twerabira ebizibu byonna bye tulina ne tusigala ku mulamwa gwa music yekka tuba tusobola naye wano especially mu Uganda gye mmanyi obulungi divisions nyingi bw'onooga lwaki aleeta baaraga ffenaffe ababbandi twandibadde ffe tukikola ba-unknown naffe weetuli ffe tulina amaloboozi ate ffe ojja kakana ng'otandisa ebintu ate nedde ebyo ffe twabivandisindise mukazi oliga nti ate kati owa federation lwaki balese wa federation nze siri mu federation nze ndi waawuma nga mutandika okufuna obuzibu ng'obwo so naye singa olunaku lukya on the ready for me this olunaku ne lukya ne tugamba nti naye abanigeria no balina bubeezi mukisa oba ffe tetulina bubeezi mukisa for example ne tugamba tukwate cream yaffe ya East Africa nabo baleete cream yaabwe abantu 10 tugende tugeze China tubakubire endongo tufune studio mpya nyimba mpya buli omu bamuproducing abasajja tubasobola aboloozi tetulina abaana abasobola wano tulina abaana abayimbira ddala n'okusinga abanigeria abamu ne tugamba tugenda kuba nti katwafuna abaana bapya bayimba bulungi abaana mwebali naye bataba bapya tugamba kubaliwo n'abaliwo waliwo abayimbira ddala obulungi problem gye tulina nti ennyimba eziyitamu ntono ate sizeeze abaana balina ennyimba ennungi baziweza kana kayimba nga kaakabi radio nezitakakuba oli naafulumya ekiyimba kife bye tusekerera nekikuba buli wamu nekikwata nemukidibeetingako naye nga kyo kikutteyo so issue gye tulina wano ate oli yannyonyonaga nti tekiri mu Uganda mokka ne mu America music owadda oli waba Mavinigo owedda soul takyatambula era ebyabwe ebifuluma bye biringa ebiri wano kuleve yaabwe bawizi Khalifa bebakuba ng'obadde omanyi nze nategedde jjo nti Nicki Minaj yagwadda wakitegeera mbaga waliwo bapya nali nga tali Nicki Minaj ali abaga kati oyo muveeko abadrake bonna tekukyali bw'obuuza kati ate bajja okugamba ojja kujja enjawulo eriwo nti bo baafuna ssente era boolaba abakulu abamu abali e Uganda nga bakyaboogerako lwakuba balinamu kasente naye ng'ekituufu kiri nti abaana balala abakuba kibateeza music akoze eki ashiftinze naye baba America kyebakola ekiri beta nti oli music vintage owedda era Mavinigo abakyamuwa respect Luther Vandross akyakuba mu saakoozi ezo neffe wano bakyakuba abakuba abaffe balinga 3-4 nedda bwe bategekayo ebyo byabe basse battaawe bakola ekikadde ajja n'atabulamuko Abdulmulasi n'anyigamu chance nalubega bajja ne basukubamu ekintu abantu bakyabawuliriramu era nze omukadde ono omuntu yayiye okuleeta ekikadde ku Serena teyali mubi ekirungi abakulu bano batandika okujja okulaba concerts zaabwe nga baweebwa n'ekitiibwa ensi neekuba enduulu so nga bwe bamutwala ku cricket over jjanga curtain raiser vaayo atasookawo yalina music ate gwe bazze nga yalina curtain raising naye yaliko so bwe buzibu obwe tulina ekikadde kyetaaga kikule kipampingibwe nnyo awo wenkutwalidde ku gondi music we Uganda campaign weeri abakulu bagala kuba ennyimba 10 buli 100 songs revolution music oba revolution songs enawuliddeko saha nga agamba story gye nafunye
waliwo abakulu abali emabega w'ekintu ekyo so komposa yagambye ati kati kye baakola bwe bayiye ekintu ekyo bakole ennyimba zebo ze bayita revolution music nga ziringa ze highlighting oba ebiri mu gundi mu society ebizibu ebiri mu Uganda ebitafiiriddwako kyendaba nti kirungi bwe bagende wa Saha akatiba Saha n'akafuna bamubuuliramuko bamuga twagakola bino biki n'asooka akatiba n'akateeka mu nkwawawa sikutegedde idea timu yafuna idea timu yajja nefuna idea nega tufuna abayimbi batandika okurikurutinga basookera ku Saha sana wanga twagala kukola ekintu kino biki Saha n'akitegeera ye n'akiteekawa yete yabona nabo n'akiteeka mu bwe baafuluma ye n'ayingira studio nadde Kavule yo ayina affiliation n'omukulu kati n'abanga ye already ali enoch haya tuweda ayina support okuva eri kati bane bagayo kati ate tumujjemu kati ne bamusazaamu bagamba Saha tuyimbe ennyimba 10 eza revolution nenga tuyimba nga ffe tulikurutinga abayimbi tukole ennyimba 10 zona nga siza Saha yeyo sad narrative gyatambuza n'ennyimba 10 kati ye nena isiroza nti azire 10 nyingi kakati bali kye bakoze ne baddamu ne bali grouping ne banoonya tiimu empya ne basooka bafuna tiimu empya ne kakati bali kye sinna yategeera baali baagala nnyimba 10 gwe muŋŋambye nze nenzitandikako yali project nga project eyo bw'ogitegeera obulungi bagambye erimu omugaati mu maaso awo yakunyeenya muti project yakunyeenya muti ero eyambriefing yange ndigwerinde olabe baagala bazikole zifulumeko ezimu babayite nti mujje tuteese ekimala babawe price bagire naate obuzibu ebuli name your price ne bana abali mbagaha naye kakati tunaabashuwa tutya nti bwe zijja tunaagabana kyenkanyira nsajja tebaatuyitemu oba muli campaign yakusuula kintu kino nga sikigenderere nga mukuba kikube kireme kubaayo naye ebyaddala abantu bakijje ku mutima gyabwe problemu gye nnina ebintu bingi bibedde mu format eyo ebbanga ddene tutandisa ekintu kino kiyambe abantu kibeere bwe kiti naye yonna yonna gye kiggweera bwe kiba tekirina fanda basuubira sente zijja bwe zigenda okukola ennyimba 10 ne vidiyo zaazo nga n'abamu bw'omusabayo ennyimba 5 mu myaka 2 tazirina sente zezaabula kati bagamba nnyimba 10 bajja definitely funa omuntu afandinga alina okuliza sente ze bwengene wa Nuruddin neneewola sente alina studio ye njala tufandinge tuleete abayimbi baffe bakole ennyimba ntwagala ennyimba okusooka contract eyiyo yennyimba 10 noka bulimba olwange ndukola emitwalo agaaga nobeera ngoba bangi ezinyimba ezo bwe zimala ziwedde zitandika okufuluma bwe banyeenya eri gye bajja ne babaita ne bateesa balina osasula amabanja gano sikutegedde Mukasa studio yo aba bonna abateeka kati olinga agamba nti oli convinced nti bano kye bali mu kukola tebakyagala bakyagala okifunamu tebakikola ku bizibu biruma Uganda bizibu tetukyalina nnyo gye bali ababikirako ennyo naye ennaku zino enjala bwe beekuluma osooka kukkuta omuntu gye beekuluma oyinza okukola ebintu nga tofunamu gwe n'okwatako akasente mu mbeera ekayanye n'oteekayo olw'okuba ofiirirwa nnyo Uganda osobola abantu beesadde akasebo ku lwa Uganda mbadde sinabalaba mbanoonya sibalaba era tugenda okulya bwe tuti nti oyo yatodde oyo yafunye oyo project nate njogera ne musajja wange disendi ku mmande nawe gwe tofaayo nkyogedde wano eyo project mugenda giraba ng'erimu esente ezitambudde nabadde mpulira gundi musajja wange ono mutabani wa Kiweewa yani Jemba Kiweewa mutani wa Kiweewa naye ye bamuyita Jemba oyo mwali mbwa si muyimbi ali mu ngani kati oyo batembeeta abadde nnyo mu bintu ebyo abadde simanyi bana yayimbayo obuyimba bwa Kadonka promota abibaddemu nnyo ate ye ndowooza
mu kuŋŋaanya bantu nnyo batusale musale kati ndowooza otegedde omuti ntandise okugatta naye bituufu nze bwe mbiraba era oli bwe yakiridde muneka kubajjukira wano tugenda mu kalulu saawa ya kalulu so bwe weteekateeka kaakati bayinza okukugiramu awo ekintu okikutulirawo n'okikutulirawo n'ogenda n'omala apatimenti zo kati eringi eyo gye nkulaze abantu kinaabalekawa nga otugambye oli ku revolution songs omaze okukola revolution songs ate oli ku TV bano baatubbye sente zaffe enkaala zo zijja abantu bagenda kubanyigira abantu banyiga ne banyiigulukuka mu Uganda abantu banyiga buli lunaku bwe bayitawo wiiki bbiri baga kasita baalya zaamwi wa musolo be bamanyi nabo baali beeyiiya baali banoonya kawogo ate ne basobola okuga baali beeyiiya baali beeyiiya babituka nange nali neeyiiya kasita sente era bali bajja zirya naffe twayiiyayo netukola ki naffe twalya nabo balidde nnyingi njogera ennaku nakyera kigiroga abasajja balidde naffe kasita abano bayiiza ne bafunayo isu wejja okuba bo abali mu projekiti yonna banaavaamu nga basanyufu anti abo bantu bagenda oyombera okubanyiigirira mukaayana muga mubadde mu struggle ate struggle mugifunamu mmwe era mutuse n'okuyomba naye struggle gyawule ku yaba eri ku kavule yaba kavule eyo yalina opundalako etya abo bali mu struggle eyaabwe yakukola ki kununula ggwanga kati ate eyaabwe ne bano bagamba mulimu ekigambo bagala kigatta ku kiri bagamba tuyimba ennyimba okununula eggwanga because revolution tekomaawo revolution songs tekiteezagira wabula kujjako kibi kiriko bagire nababuuza nako ne baŋŋamba nti tulina obukulembeze tulina bukyusa kuva ku toopu ng'oyita mu nnyimba abantu mindset ekole ki ekyuke etegeere nti ekimala kikola ki kimala kyenalaba nga kituufu ebayinza okuba balina idea ku ekyo naye nga nze kyemmanyi once money will be involved wetugenda ofuna era nnyo omuntu omutuufu evaayo nga sente zikoze eki nga zimaze okuvaayo bwonga nti Jemba agende wa Jeno Jeno music bimukwatako nnyo ebya music era ajja kuja gamba naye nawudde byemukola mwakiki kati wano tukoze tutya kigwerawa bateese bwe kikutuka nga badda ku ebyo gravity omutujju eyo kati nkujjaeyo concert agenda nga 7 ndoza September yes abo watya yes yirwa kimenyeka zomu kuba eri mukaaga 7 date ngenda gifuna temumenyeka naye okebera obukebezi wano omutujju cricket oval cricket oval 7 September 2024 ali cricket oval yo bagenze batandika okugalamiza oval eyo mwaka ku mwaka guno mwaka mulindi gwa kusatu guno gwakutaano guwandibwa ogwokutaano ogwo agikoledde ebbanga alabika alinawo ne following kati abamumanyidde nti awe tulina okuba era nali njogerako naye naŋŋamba nti abawagizi bange bamanyi buli mwaka nyina okubawa cricket oval ennyimba nzirina ntuuse ensajja kudde otuuka ku level nti kati ate sikyakola concert olw'okuba nyina luyimba lwa mwaka ogwo kati yafuuse brand n'enkadde zaalina era yaŋŋamba nti gwe mpaayo entertainer mu Uganda nsinga nninye ku stage leetayo gwe gwokakasa nti wa kitalo nti abantu bakuba endongo bagaye gundi yaddako olabe amala okuteekayo deeti ye nga 7 Mickey Wine n'agamba waliwo business ali ku Jahazi Paya waliwo business nange ntaddeyo n'ateeka ku Jahazi Paya lunaku lwe lumu okyogerako ki oba okiraba otya one nga buŋŋambye ndowooza Uganda Kampala buli omu asobola kukola sheyi bonna ne bajjuza ne babeera n'abantu kati kitipengeri gye bamaketingiramu ono ali ku Jahazi Paya gundi ono Fefe Busi we yali olwo twalaba nti abantu bajjulawokko Mickey Wine bw'anaaba principal mukulu wa Mwenda Osinze
amushu ajja funa abantu side zeeyo ono akikoze guno mulundi gwa kutaano cricket oval kyategeeza alina following n'ennyimba zaalina ezikubidde ddala waliwo enjogera egamba mbate katalina oluyimba sirowooza kiri ku luno kakati twalina ofuna ne track kuva eri ani alina ennene paka kati pena biki kitova mu bbalo omutujwa nakuba engwala amushu ajja funa abantu amaanyi agamuliko nafuna chance yayogera n'omukulu ategese amuli emabega Codebase Entertainment bali solid era ekifuba kyasasulwa dda ne production yasasulwa ninga labe ne billboard oba nagirabye wa billboard nza ne billboard kati baataddeyo so eyo kati tulinda bulinzi ngoma ekole ki evuge eseke gundi akyetaaga okubeera endorsed by the big brother of course by all means why because music wetaba saturatinze bulungi nnyo bw'okompera abayimbi ababiri bw'omupima gravity omutujja n'opima ne Mickey Wine music ono mungiko okusinga ono so big brother alina omuwendo osinga ne bigger brother alina okujja n'akonamu ne younger brother ye atandise agali awamu nedda ate kati bwe baba webali lwaki tebamuyamba edi yawe musajja w'amaanyi Dwight alina osinga mutowe Dax Vibes mutowe yalinako olimbo lwalitambula omwaka guno lwakola ne Vinka lwaki tayenda osinga mukulu we family gwalako amayanja ng'omu asigadde okirabiddemu ange nze ntiraba nti agali awamu gakola ki basapootie muganda waabwe ebyennyimba tubiveeko bo bamusapootinga era Eddie wajja ayimbe gundi Dax Vibes ajja ayimbe principal yo bamukiza basobola omuwaayo omuzino wano mu audience n'atubamu kamu bubiri maybe netugenda kakati neero gravity naye apike ekintu ki kati ete yeetaaga ku endorsements amushu ajja funa abantu alina abantu waliwo abajja okujja nga bo ba gravity waliwo abajja okujja nti omusajja waffe tubadde naye tulina okubeerawo ndaba ennene ate alina ebintu byabwe ebyo bigambo bebitambula nnyo n'abantu b'omulembe guno so nze nendowooza at the end of the day bona bajja kuvayo nga bonna bajja kuvayo buli omu ali happy nga buli omu agakyekyo kasita bagatta bulungi jahazi pia oba paya nga bw'ogiyita lwaki ogiyita paya simanyi pia ndowooza jahazi pia ndowooza bagiyita pia jahazi paya tekigenda fuuka kifo ky'abayimbi abagwa nnyo ku sayidi eri bw'okiraba anti wali babaggala we baali balina okubanga we bakolera baali bakoleddeyoko omukulu yakolerayoko ekivulu ekyasembayo noŋŋamba bo bano abayimbi abalala tebakolerayo tebakiggala anti bakiggala naye baali tebakolerayo era before ndowooza kyali tekinnakwata kyali kyakwata nga kikutte ku mukulu ye mwennyini anti nga teyabawaako kati era mukywasa aba bakkiriza okukolera wali ate wakira ne basipendinga sente ku jahazi nedda bajji wano ku african bakyekyali ekifo waliwo rugby grounds naye ebifo byaliwo african rugby oval abasuseemu Serena kati abalinyidde ddala bagenze kololo bebekulu yagiggulawo oba okimanyi nzijukira Kenzo ndoza yazzeewo naye naddawo n'akola festival kaakati lwaki tebagenda eno oba kasente simanyi jazi ekyajinga mmeka naye oyinza okusanga bawa better deal jahazi njitwala bwogenda cricket oval sente nyingi milioni 2 mwezi ekifo kyokka olina okuba nga oli sure olina okuba oli sure ate oteekako production ya milioni 2 mwezi oteekako okulanga endala 2 mwezi oyinza okalanga 10 kiguddeawo tonnayambala kati mukama tonasasula bagenda kuyimbirako mukama n'akuvaamu ne wajjawo abantu bonga 1500 Saalongo yakubawo Saalongo Siraji bakube ekisajja kye kyekiwerera njagala kirabako bulabi kiganda kya bbaati kito kya bbaati muto weshona yoba mutashoni style kyagamba kyasembe Saalongo Siraji alinawo yabadde nga azina obuzina nekigamba bakola video nekimugamba kiti Saalongo tottira muntu yenna ku liiso gwe zina bana Uganda tebawulira tottira muntu yenna ku liiso ekibuuka ekyo kito kya Bati Badru kisajja nyo kya Fangoni kwe kulumba ennyo Big Eye yali wa
Nexus. Ku Nexus kibeera nnyo ku Fangoni awo. Bannange. Era kijjubisa bulungi kati ate Saalongo kyamugwamu ddi ne kimutikkula. Kibanja. Oba omanya takibanja kyamukolera ogwakyo. Kikozeyo endala leero. This is the making Saalongo. The industry is on your shoulders. Saalongo siranje. Nekyo oba omanya. Video ng'okoze ya ssente nnyingi andi ssente zira ze baatuwa twasaba kifo kyose koza tuzibaddizeemu tubongere music terajja kunswa baagera kukola ne Burna Boy collab. Saalongo siragitasaaga yakubye Mityana oyo yafunye abantu yakuba mukono eyo gyandibadde asinga okukubira ddala kubanga Saalongo siraje mukono yamufuna alina ssente ate tayavuwala nga kaweza emyaka 3 ng'alina ssente alina ssente Saalongo agenda mu nkaaga era gundi bwe yaŋŋambye Edison agenda mu nkaaga naye alabika ali mu gye tuyita level of self actualization. Waliwo byolina otutuukiriza bw'ogenda mu piramidi vuniriza ya Manzilo bw'ogenda n'okola ebisinga aliwo otuuka ku piiki wali waggulu nga kati actualization olina kakasa nsi weekakase eyo ye nawulira ayogera byayogera nti yakola cricket oval mwansaba abantu ffe twagikubye nagifudde akagogo be twafunye bwe twabaga twagala bwe bati twali twabasuubiza bameka kati statement ekulaga ti omusajja yalaga just erinnya lyerugogo kubako lugogo era yagikuba era tunnawulirayo nti bakutte ebyuma babanja bakola ki yali ate agenda mu maaso Saalongo nno waddala kati oyinza okakananga ne Burna Boy agenda kukwata akakadde ka ddoola akamu Saalongo omugagga nnyo emikono yeesimbawo ku ne kwero C3 baba mubbe anti banga era akomawo tagenda kudda nayogerako naye naŋŋamba sigenda kudda music yona abantu banjagadde nnyo nayogera naye naŋŋamba ngawulira laavu y'abantu banjagadde nnyo saagala kuyibwa bantu bange ate mbeera eri mbaleke mu nnyonta ate oyo omuvubuka muganda bati bakoze n'oluyimba okitegeera Saalongo kikube Saalongo kikube kuba laba abantu we bafa siraji Isaya kyamugambye tottira muntu yenna guno obuzima tumulonkize lwaleero Saalongo bwongere naye ekisenge kizenja kiti ne tugamba omukulu obubuloka bwe buta Saalongo aba nozanate batadde emifaliso naye Saalongo kyeyalabye musajja industry yeetaagayo abantu nga Saalongo siraji Saalongo oyo omanyi abekkiririzaamu ne bakola kye balina okukola kati Saalongo oyo mulaba yasasulawo Kamili okubeera manager we for only 1 year n'amusasula kubeera ekituufu kiri nti manager yalina okusasula omuyimbi Kamili yamugamba ndaga amaanyi go n'aziteeka ku mmeeza n'asooka amuteekako 7 miliyoni abaagira kawungezi n'amugamba nkwongedde 10 nze bange ekivulu kya gundi Palaso ekya cricket oval yakiteekamu ssente era Palaso gwetolaba Saalongo manya Palaso nemuki bantu nga tebannatandika kujja nga ye waali mu bitiibwa ne bwe yagwa ekigwo era yateeka mukono wansi n'asooka ayongera yagera n'akuba gye bayita power jam oba yalinnya ku ntuuyo oba yalinnya ku ki n'aseerera kapa ani Palaso n'asooka atuuza guno ng'ali wansi ku ttaka naye nga baamugambye teri kuwummuzaamu n'abeera wano ku bulinzi n'asooka afuna stability naye nga waakoona n'amala n'ayimirira nenga oyo ye Saalongo w'amaanyi so omulala yanditambudde mudde n'oggwa ngenze Saalongo muzito asenteeka akakozesa ofuna ekyo kyayagala emyaka gye gyalimu ate n'abaana be bamu bamufaanana bakozi nga ye nno ngoye bagula wamu wamutikkulako ettafaali mumanyi obadde omutikkula abadde ampanga mukolera semutikkula alinga oli kompetita wa Shoni ki oyo kikube naleka Shoni yatulese ffenna tebatwetaaga Shoni kyakola omukulu abadde akyetaaga nnyo bulijjo kyayoya yaŋŋambye abantu banjagadde nnyo
sirina bwe mbayiwa kudda mu byabufuzi wano wendi kati alabika ayagala kulemerako ayinza n'okukola bandi naalu ayina bimwe Salongo Salongo ayina naalu mukambwe mu Salongo ayina mu maaso awo ne kati apushing nnyo music kyaliko video tewagirabye Salongo nawulira oli mu shoni kikube Salongo era nze abantu bagamba ndi mukebeddeko ennyimba ze weeziri awo atambulira nnyo mu kadongo kamu n'ennyambala ogiraba nakwajjaka muno Michael Jackson ennyambala agira lu Michael Jackson lwakadongo kamu ono shoni eyamutaddemu yeyamugaye obasobola n'atandika okwambalayambala obasobola bano bannayuganda obasobola kati ezo ennyimba zeyayambadde engoye zoga zayambala ali ku kiri tottira muntu yenna kuki ku liiso ne mu ngoye bakole ki balumbe kati nze neeraliikiridde bw'amala gundi Burna Boy tasaba abasajja ba East African Bashment Crew collab ali kati kyoba omanya ku mukulu Salongo Davido yajjako wano nga yagala collab ne Kamiri wakimanya nakimanya kasita yamanyi okutuukiriza abantu abo kati takyazeetaaga kati Salongo ayagala just Burna Boy ayagala kuyimba ne Chameleon ne Palaso abo yamaze basetinga babulawo bubuzi kukola ki kuteeka amaloboozi ayagala kukola ne Chance Nalubega then kati atawo tugenda okutuuka mu mwaka oguddako ng'ekyo kyawedde Salongo ng'atukuba bukubi ye wakadonka mu asoosa okukuba ki cricket over eyo n'agibonereza ayagala tulemerako engeri gy'obinyumizaamu alayika na strategy yatulemerako bulemezi nkugambye yagambye abantu bamwagadde kati tayinza kuyiwa bantu be kati olaba abatono bamwagadde kati bw'anaafuna abangi ate yaŋŋambye bangi toyeri statement lugogo twagifudde akagogo ngeri bwenti bajjo bagitenda twagikoze tu Shona aweereza message this man the industry is on his shoulders. This is shown which shoulders. Those are the shoulders that shown your industry. Borusake wanda. Orusake ruli Kampala wana. Bakuba ne bakubonereza n'okubonereza. Nnyo. Kakati industry gigamba ki? Abayimbi baffe nga tebalina tune. Industry kyokka kyengendo bagamba abayimbi baffe abamanyi okuyimba. Tune nga zibuzi. Beekolemu omulimu. To get music. Ddala abantu abayimba music omulungi. Abantu nga Bareema, Namubiru alina nnyimba, Juliana, Lasho, B2C. Omala abayimba music w'amaloboozi, music omulungi alwawo. Batuyambe beegatte bakole revolution. Eza music omulungi ku map olw'ensonga nti music ow'ekisaazi oyo music wa MC Fish gwe baatandika oyo kati nkuddi biki taking over omusajja nga nti mu Jamaica bwe byatandika Bob Marley ze bakubanga zizaali zakabi ono w'okusaagira najja agenda otuuka freestyle kuba oba teweetegese ekijja ky'ofulumya kakati abantu kakana abaana abazaalibwa leero ejja fuka generation music waabwe nti nkodi style nga takutte shifura ngefuuka style nti music oli ngalo generation ogweyagala ono afe naye bwe munaagira mwekwate mukole bakolanga ennyimba edda millennium song bakole ennyimba ennene zinaatambula kati oyogedde ku bantu abo bo nga bo oba nabo tebeefuddeeko bwefu abamu kati Irene yakomadde ofulumya ennyimba 10 Irene yafulumya twava ddi ku ddembe wetwavirawo eyali aweereza alubamu problem gyalina tapromoting akyali ku nkola enkadde ateka buteesi abantu bangabangana ennyonta naye yeerabidde omusajja wa Moyo ow'entebe ye yateekangamu bo ne batamanya nti bataddemu alina alubamu alina ne manager we siki wabula manager we yali Mubiru yali Ndawula si Ndawula yali ani omuvubuka erinnya linvudde mu mutwe Eddie Ndawula oba musajja wange erinnya ye yali atambuza ekintu mpola kati ye atajjukira obuzibu bulula ti Namubiru tabeerawo yeeberera France era agenda okukola press conference ya show wano enkera n'alinya n'eddirayo France yakomye obukomi kukola lihaaso
tekanawe tabeera wano abeera France. Juliana talina nnyimba mpya. Juliana buzibu ki? Juliana alabika ali comfortable n'obulamu bwe nga bwe buli. Industry takyajagala alabika era ye Juliana teyali nnyo mu kakaalukanyi go get it. Ayimba ennyimba okakaalukana kati atandika YouTube channel ye akyaza abantu okukola life experience. Njirengera Alabika okubanga oba ye direction gyagala nnyo okuteekako essira. Era ne bbeeyi n'agirinyisa. Juliana wa milioni 10 oba tozirina totawaana. Ezo zigirako bbaani ya Michael Ouma. Najja neekuba. Abaana baani abali mu gundi ba Makrebo kati DJ mu governor. Ani yaliwo. Jento yabomba. Jento yali akubirani. Moro admadenso abali mu Millennium Song abali abayima mu. Yaba mu Millennium Song tebayina nnyo makulu. Abamu bagata kugamba sigala kumanya agali serious. Agaliwo kaka. Engane luli kubane luli agamu tegali bo. Ba Paulo Kafero mukama ya mujulula mulindwa muwonge. Neze badde tunulide baka ba Lutalo. Lutalo kati wali bwe baba sokola ekintu ekyo lero bafuna abantu nga Lutalo. Bafuna abantu nga wakati ate ba Juliana na Mubiru bani abayimba imba malobooza obanja abaana abayimba music oyo ali soothing bafulumye ennyimba zitambule ku ate bazipromoting. Bwe mukola ennyimba bannaye bw'okola oluyimba kati waliwo oluyimba oli akola oluyimba ne munne naye nga tasobola performinga promotinga luyimba na munne oyo. Wadde ogenda okukola media tour tugende babiri tupromotinga akayimba. Ali bannayuganda beefunamu obuzibu. Oluyimba lugenda ogenda ofuluma nga beenyigira. Bwe buzibu obulidde so nga toli yandigambye katugende kati era ku metro. Jangu tubeera ofena tukole interview amu oluyimba tulupuushi. Anti kati omwala abamu yalufunamu. Mpa amafuta mukama wange. Video gwoba ogisasula. Gwe sasula tukole. Gwe sasula tukole. Ate bwe lumala okukwatayo yaluperforming eri. Nagenda okulaba no Vinka ne Vibes Dax Vibes. Akayimba ke bakola tebakakuba nkobombi. Ate akayimba kamaanyi. Era ogenda okulaba nakakuba yekka nakakuba yekka. Ano bwe balanga ku bivulu omubwa akavaamu ng'akaddako nalabako Waikibena ne Shiba wali mu mbuutu ya Bukedde. Buli omu aganze nsookayo njagala mbingire mu faama nze lwange bwe buzibu bwe tulina. Era bamaliriza buli omu bw'atuuka ku paati ye nga naye luteeke mu nnamba 7 awo. Okiraba ye problem nalaba nnyingi nnyo wano oli yakola akayimba nti akosijja kapafominga. Akosijja kapafominga kuba oli ajja kujja nnyingiremu. Ako kajjeeko kankube zinimba. Kajjeeko nja kuba nnyimba ate ayalinnya stage ayo. Asike ku masanyalaze gange. Enkole. Asigaze amasanyalaze ge. Jenkins njagala kusiibula. Kagenze neyanziza akaddeko. Kati oddaka. Mwanyinaze mwali mu ggwanga. Ngenda naggulwa. Donizera akyali Kampala wano. Bwe tumala okukola ne tunnyuka. Tufuna enaggulwawo. Ku Heights. Atugenda ku Heights. Netugenda asiku Heights aina 17 yali kololo alina gulu wali ku Summit View ku 17 ebangamba aina ku Mestel alina ku enogundi Sky enagulu aina ne wabwe tubeera party Manya gundi basimo ogenze mulungi nnyo yagitulamu ye pilot bw'aba takonye mulinnya tofuna naye gwe Donizera naye n'abagagga mu Uganda abalinga Donizera tebalabika. Donizera abika ayagaliza banne bwe naliko naye yaŋŋamba nti nnyumirwa nnyo n'entula n'emikwano gyange. Anyumira nnyo okulaba abantu abamwetolodde nga bali happy. Abantu tetulina bangi abo. Kati Donizera emu era osanga oliaga nyinako eyankubira. Naye kati mubeera mutya n'oyo omukazi ne mugamba nze nzijjamu nzije. Sirina buzibu. Wali abantu. Namuga bwe mbeera naye. Nze simulamu kizibu. Tunyumya byabo. Akwagaliza. Waliwo kagundi ke twakola ka challenge. Olina akala erinnya lyo bannaye kati osobola okukola n'omukyalo oyo ne mugamba olina ekikyamu n'obukyamu. Kati ate kino ye new way of doing things. Nene kyembuuza omuntu akugamba ng'omubuuza gwani yakugamba embeera naawe abantu bampanda abantu balina endowooza emi nti oli amulaba ye byamulowoleza n'abimuteekako tate nga time kutegeera oli kikyali
nedda Jenkins kyobulamu abantu kubabuuza gwegasse ki ku society eno gwe kyogamba nti tuveeyo naye Donzera Katonda amuwangaza amwongere atumekinze happy muganda wange Donzera wama abantu abasinga nenga tewagenda Dubai nayina ebyokukola tugenda London tuyina tuwe endala mu October abasiima anadda nze basiima ayinza ova mu ggwanga ate gundi professor eno yaffe professor ayinza tugenda London Donzera Kasuku bakomye Dubai ekyo kyayise abo bamaze bajja tamira katuke bakomye Dubai nze nagana nedda sigenda nangamba manyi nazo manyi ngeri gyoli busy tugende ayina birthday kali ayagala kuva mu America agisuule mu London awo tugendeke Manchester awe wali ekinyusaawo tukomewo omwezi wagundaba Lisodena anabeerayo Lisodena ali busy wano ajja kuba ategeka concert ye ale Lisodene ali busy nnyeno kali naffe tuli nnyo busy no temukwataganirako ddala tukwatagana ali busy naffe tuli busy ale kati ye alina line naffe tulina eno abamu bamuuza naye Nurdin Donzera bamuzaala Ndejje Endejji wano Namasuba Ndejji Lubugu Musaidi eyo wala totuuka Lubugu naye ekkubo lyoyitako bw'oyambuka Ndejji bwe nga akamutaani waliwo n'omusajja ateekawo restaurant ennungi eyo yennyini wali omuzikiti gw'endaba n'oyambuka maaso eyo Donzera gye bamuzaala kale ate bw'oyisa mu Donzera ennyumba 8-10 maama wange waabeera wamma Donzera Swahab original kati maama wange abeera awo ne maama wa Donzera abeera awo kati twesanga nga family nga muli bawamu kati abamu bandi abalooza namusanze wano balooza oli ku ggaali balowooza mwana wa kukaalo waffe mwana wa kukaalo waffe leka naffe ekintu kyewo ku kyalo tukikole ki mukimaamire tukinyumirwemuko bali abava eri ekyanja bakigwemu nga gweowa wano oliawo waffe tuli awo era owekyanja tomulaba gyagana oludini nedda obeera nnyo n'omugagga siba naye tuba tubawadde mwabeera mwenna kuva dda tugamba omuntu waffe tumuleke abeereko n'abantu so Donzera nze bambi musabira birungi simanyi bwewamusisinkana yali atya alina okunziramuuko yaŋŋamba nga sinaddayo ajja kujjako ku bbanga wali we twakolera gundi challenge wamunyumira nnyo naga tujja kuddamu koze tewali tabu abantu baffe njagala tubasiibule ababadde naffe leero bannange Nurdin muwagire nnyo nja kujja ngamba wagire omusajja buli wiki nja kufunanga yeemu gw'ofuna nze mumpita nga tukolakolayo kaba ne tubayigiriza ekintu bwe kitambula bye batamanyi bituufu bayitaaga obimanya ne mindset abantu okukitegeera nti life bwetyo bwekola ki bwetambula batya kunoonya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.